Mugole omukulu Fred Nyansentamu batuuse ku reception era ng'emperekeza ezo z'olaba be baana baabo batenkula omuziki nga bayingira ekidaala anti olunaku olwaleero lwakwaniriza Mugole Fred Nyansentamu era nga kyenyinza okubagamba nti buli kimu kiri very organized. Omukolo gugenda maaso baganda bange mikwano gyange kyetuyinza obagamba nti abantu bazidde ddala mu bungi okubaawo ku mukolo gwa Honorable Fred Nyansentamu ono nga yowakonga baganda bange buli kimu kimaze okuba nga kiggwa abagenyi ab'enjawulo bamaze okuba nga batuuka era ndowooza embeera ogirabira ddala abantu baffe abalungi abazze ku mukolo mwebale nnyo mwebalire ddala kugira mu maanyi bwe mutyo. Tuli wano ku Serena Hotel n'omukulu Fred Nyansentamu olunaku olwaleero ate nnyinza bagamba nti kigenda kuba kikabuka embeera bwetyo bweri baganda bange baanange omukolo Grace almost mama omukulu Fred Nyansentamu olunaku olwaleero atuuse mu bufumbo obutukuvu awamamu ne maama we Marjorie bali very most ndowooza obalaba Hello Uganda olunaku lwaleero baganda bange mikwano gyange sanyu jerere congratulations his mama congratulations mukolo gwego lunaku lwa ssanyu leero tolina kyotugambayo ffe lunaku lwa ssanyu kyetuyinza okubagamba n'okubategeeza nti abaana bagenda koona dansi olwaleero mugenda bawulira mu buwulizi anti tuli mu kwaniriza Mugole Chairman Nyansentamu tolina kyotugambayo abaana bali so very smart bajidde ddala olunaku olwaleero bali smart nnyo tolina kyobagamba kyenyinza okugamba nti tolina kyobagamba nyabo labalabayo His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine labalabayo Mami Baby Tongo Kyagulanyi wanyumye mama muba mugambayo kyonnaku olwaleero tugenda kubatwaniriza omugole Fred Nyansentamu abaana kabakoone muziki koona ululululululu kika abo abaana bemulaba abaana ba Chairman Nyanzi omugole w'olwaleero embaga ekolebwa bweti nga n'omukazi gw'owasa olaba kyomu lwaki okola embaga The metro. tunona Chairman Nyanzi bana abadde babuuza Made in Sereko Sebuli bawaali
nze njagala mbagambe kyemwalaba e London muyinza okuddamu kiraba olwaleero abantu amazima bagenda bagagira naye tuli ku mbaga bannange tetuli mu politics oli ku Mavumirya TV tuli ku mbaga oyo kengesaha abayimbe mugenda balaba wano ensonga y'emmere nakajja London andi kano wano tekaliwera ne wenagamba nesakati ove ku mukolo guno nga wekwasa dayo waliwo eddoboozi lye njagala okussaako bwe ligaana nga mumbuulira wano nti maapu eryo tuliggyeko njagala mumbuulire oba eddoboozi lino linaabeera ddungi eddoboozi lino linaabeera ddungi oba linaabeera bbi nkeberera ku gundi awo ngenda kutesitinga bulungi nnyo banaye tugenda baweereza omukolo guno guyinza okunnyumira nemba nga nzaddako Baada kujato TV ja konsenyewa nganjogera ku dini liko wasanga byagamba kale mabona yatendira hivyo ekintu ekyo kyanuma obadde ku Ghetto TV nga kale marikado yakulira nga bagamba abona Kenya munaku muzibu tunula mukama lwaki oli munnamawulire mu kifo ky'okunoonyereza omanyi owa abantu ekituufu notandika owayiriza by'otamanyi olw'okuba oyagala okisaawo ekikyo abona afaanana nakati wali ku mukolo tugambe nti yamwogedde munange dini saba namugiriza munaye munaffe mumanyi ebyali mukomere etumulabirira etumutera ne sente za beyiro paka ebaleeta sente ze ngezaffe tezinnawera oba owulira naye munaye nakatandika otuwayiriza naye mwana abantu baffe mwana abaani si bubi si byogera mu bubi naye tetwogerera bibi tetubeerangako bubi ne mukomera buli kimu twakiyingira tukimanyi tugenda sibwa zolowooza nti twaluyingira tukimanyi togaagwe Museveni okutusiba kyali kikwewundiza dini lubo wasava so abali ku Mavumirya TV I just kind of wanted to know whether the sound is clear or not clear. Then I change the microphone and I switch on other microphone. Kindly please let me know. Jango buze ku bantu oli ku Mavumirya butere jango abantu obagambe wale batwanyumye ensi ekulaba ensi yino jango wano kamerika buza ku bantu banange mwebale nja okusabira chairman Nyanzi ebyali biganya lumalirizo olwaleero tonaba yange yabitono tonaba musabira owasako naawe nze onsabira nabinsabira kwemera kusabira nkole kimpaso owase simanyi nga kibwe wasajja agambye yaddamu ambuuza mbasabye olaba oliyo mukulu yakabikola kati mbikole oli ku Mavumirya TV njagala kulaba wano comment oba eddoboozi ddungi then tusobole okugenda mu maaso loud and clear mumbuulire eddoboozi libadde litya sound not clear sound eringa nkuuga banyigeko kona wano temufaayo nina byentesitinga wano ndabe bangambye eddoboozi makukyusa sound not clear okay